Aya, madimba twala gali kusiboti biki, madimba tabulira mu butiki biki, baburuka batane mali pale biki, bazobayo batane bali sikuba. Mbaka nyoni tude mu kodi city, we yetanga kaliga ka injo kiti city. Papa manga kiti na numa kati na badu we na mataka sina city. Round it one minute nyingite mutikule, ono luka flash so wachira kabikule kule. Tuwanda 7 siko bidi mutikire kule, we yeteke so kunne mesa kutemya kakule. Singa byali binkuba nande siyama kengere, nandi mazena kunyura muku mwenge bigere. Olio kojenga wese sangere kere, awo chali wage njoke kusima omugere. Nojoka kasanti ruwanda siku bakerere, bambi nyotali wangenga akutte kumulere. Rai muzenji wanzigwa yo ninga lujegere, basponsa bwenkole ebidi fane mumpabide. Memuna kirizanja kujajo mwimbe Mama baba zino kanti balipide Aya Wabitele muzelu wadami vyale badi wadi deja Ala Kawagga we kulaba miguu wafuke chuma Kulira musayina kwa maranga bode ama Nima kuna bakule tera tanko kukukuma Kawagga down fiya neba sina kumbapa ya mpima Nima Batwawula Okuva Kaka buwama Ada uwari ne wade yokukuma Kawagga kumatila bisoko kwebuza mukama Sobolo kuyimba ne muzibabwe kubane ngoma Niye boyo chali anajanga Amanya kingi muri Luwana vyale badi wechini Kwa wagiro ukono jaguli Jaya Onuraga kemuto dema ninye mbongo Ngezako kwa ulabisajjo bamata mu bongo Usofaita nefumisa onolingirongo Bawulebika ebyabula pita jumongo Bakuberwaga mukubena kalulu kechiku This is a 4-round fight. We need a good and smart fight. No hitting under belt. No hitting at the back. You have to obey my command every time. Shake hand. The best boxer wins. Kokubino sakalaji aidada Toyajiwulira agamba oh mama fresh Ochikawagga rai moja tompona Each records the tupo waka Banule kukunwe Bakube kukunwe DJ Lo Seconders out of the ring. Round 1. Ngilali sepaga isi wajuli Wanzi Kawagga koseji Kawagga wana wajabuse Maso kuchi, maso mulingi Kide mugina kaka sakila ni sepaga isi Kawagga wajabuse Una Kawagga Bamweyana Kampuna Jimu Kawagga Kalolo Kawagga tota eta pula Ngilali sepaga isi monari Olw'Ebikonde Kawagga tabuse Kawagga Jimu Kawagga sibawulira Jimu muna abasoka nga bene abasoka nga sibawulira Abasoka jemuli
bababa jemuli chigwa lero Kawagga aganye muna nachabuka Kawagga gamanedda Ilamia chapada izongela okunyola chitu Tugeze mu raundi nga bwekinywa tuyimbira Kawagga ne Kawagga banayi timu Kawagga sibawulira omusajja ate omuntu Gladiator Paradise wetuli olunaku lw'enkyatusiba bucket night okyededde olena omusoka akkiridde Kawagga maaso kuki maaso ku lujimbe Olw'Ebikonde aganye agambye Kawagga tonsobola Nenga machala jongela okunyagina zifuna amaanyi agasobola okola kilo ku bomu yakola waawo mpola abali mu VIP kiri kitya Gladiator Paradise tuyingira mutwalo gokka tuza kusabira akawulira bamunazi bawulira ba MC tewewamba jantukole Ochagambye musoke mwazi twanizigirabe maaso ku lujimbe tunyumira bwekinywa Gladiator Paradise Good Friday today Happy Easter mwana omusoka ngale anzi Kawagga akalubye akolese Kawagga akalubye agamba akasajja leero ngenda kukatta kano akasajja wansi bamunazi bawulira mwongeremu amaanyi musajja kimuwa amaanyi ab'e Masaka sibawulira Kawagga akoze eki olw'enaawo Kawagga atabuze Gladiator Paradise Super Sunday pool party tosubwa ba MC ekikonde kino kiraba otya ekikonde kitambulira ddala maridadi sana. Ladies and gentlemen, njagala okujjukiza nti bano basajja ku musajja and right now it's a short time. Nobody say, nobody gamba osegera tugenze mu raundi eddako abasajja tuzze mu raundi yakusatu maaso kuki maaso muningi Gladiator Paradise wetuli abagamba kye bali ku TikTok live ba MC ekikonde kino kitabukidde ddala omusuga n'omuganda bagamba twalansinga naye ng'omuganda akyakoze eki omuganda agamba aibe nawangaale omuganda tuli eno twanyirira kabaka mwanga naye nga bakyala mwongere ddala okukuula ebyokunywa bitambule mpolampola owekirimu ekikonde bagamba kibaseeka sawa ya ddaaku bagamba kya bali waggulu ku kalina tuyimira ekikonde mpolampola nga wekinyumirwa kati Kawagga agambye omusajja ono leero nno mukuba enkigo timu Kawagga kiri kitya Kawagga Jaji number 1 nawa Batwawula 34. Jaji number 2 nawa Kawagga Jaji number 2 nawa Batwawula 34. Jaji owokusatu nawa Kawagga Jaji owokusatu nawa Batwawula 4. Ng'omuwanguzi wa leero by unanimous decision is Matovu Joshua. Gladiator Paradise,
Fight eno baganda bange njagala mbabulira mazima. Buli mulwanyi yenna lekera okunyoma omulwanyi. Oba kuwa omuntu ne wabeera mulema ne wabeera mulamu mukube ng'omulamu. Omusajja oyo nze nadde ndaba ng'omunafu naye kale ataddewo fight anyumisiza fight kuba mpulidde nga nnwana n'omuntu okitegeera. Sijja kugamba nti mukubye wabula tukubaganye lwakuba nti musinzeeko. Neebaza olw'okumpa omuzannyo omulungi. Fight tebadde mbi olw'ensonga bannayuganda bambeereddewo. Siina kye nnyinza kwogera wabula nze ngenda kwogera ekigambo kimu nti yenze omunuuzi wa Bunwe Kampala n'emirwano ngenda kusigala nga nnula sigenda kukomyawo. Oba olumu ogenda n'olaba omuntu ng'agudde ku ttaka n'ogamba ate mwongereko nange ndi muntu ntya okutta omuntu. Amaanyi ge nnyina mu mukono manyi nkubye omusajja bw'awunga asoose ku mantaala nga gwe bawadde ku gundi ono pirisina. Ne ngamba owaayi omusajja agize awunze nga gwe bawadde pirisina ate mwongereko agwire eddala oyo omusajja gw'olaba alina obwana obuberege. Abaana be bavuza kabina ani anabalabirira. So mbadde siyinza kumukuba ne mutta wabula kye nekakasa we naafuna omuntu nga yeesobola nja kumukuba kuba mba mmanyi nti alina obusobozi obubeezawo abaana be ne kati sewannaku oyo sewannaku nganze lwaki mutta so n'olwekyo kye kiŋŋaanya mutta bannamawulire temunkwata bubi. Fe wano tumanyi omulwanyi yabeera mu miguwa oba yoyo gwe tulaba nga yalwanyeyo fight naye woba tolwanangako n'enkulaba toli mulwanyi wabula oyagala kulwana. Karate Lubega ye sibola kumwogerako nti oba mulwanyi because simulabanga okonga alwana oba ng'akuba muntu wabula ate ka musisi ko nsobola okwogerako nti kaali kawatanyizaako okwagala okuyimirirako nange nenkakuba ne kasooka ne kazunga nga akanyodde jajja kumbucha era ebikonde ne kabyesonyiwa kati budde buno sisobola kuddamu kawa chance kuba musisi yakola kikazi talina kyasobola yeetaaga mirimo gy'abakyala abigula n'okubigula musisi kakati nwane n'oyo tubuuze so abo toddamu naboogerako si balwanyi. Ebigambo ebiŋŋambiddwa bingi ne baŋŋamba Kawagga talwanangako era ogenza okulabisibwa nga fight esoose tiyandibadde Kawagga okuwakanya kubaddewo kungi nnyo bigambo bingi nnyo nga bagamba Kawagga si yandibadde main fight naye nkwebaza obutanswaza era obalazeeko nti okolaki osobola ke bakuumye empisa abadde bagamba nti babadde bagamba abantu nti bayaaye biki naye teri muntu yakabyedde nti bamubyeko akasimu ke teri muntu yagambye nti bakoze eki eneefuuse entabire zigenda kudda eri okunywa z'abalwanyi wano bazigenda okaki eya